Kibomba Sakibwe Baba Isaife Kyabazinga afunvuwe ndeta okulamusa kwaife okuva mu ministry ebyobulambuzi n'ebyeirambo Kyabazinga bwa Busoga ntwala omukisa guno okuyozayoza abantu baife ab'Obusoga n'okubatuusaako okulamusa okuva embuga nti Katonda yebale kubakuuma na kubatembeeta okutuuka ku lunaku luno olwa Ssekukkulu lwidde obaayo ng'ennaku d'omwezi 25 omwezi guno ogwa Desemba omwaka guno 2024. Ntwala omukisa okwebaza mukama wange Isaife Kyabazinga olwa okutwikiriza twamuweereza n'okuba nti abantu baife mwebale twikiririzaamu twabanga tusoboire okutambula n'imwe okumala emyaka 9. Mama Kadaga mukama wange mukiketeze ky'ebyobulambuzi abalamuyisaako eno era ansabye mutuukizeeyo obubaka nti abenda ino era n'okubeebaza nti mwebale okuyidda ekagulu omwayidde obungi. Omwaka guno 2024 ife nga ministry ebyobulambuzi tufunyemu ebyendawulo bingi ate nga birungi. Ebifo byaife ebyobulambuzi byeyongeire okutumbulwa. Omwaka guno tugira otuuka olwaleero ng'abantu abakayidda okuwalampa ekagulu nga kuzira ku nnaku nkulu nga tuweziza abantu 1,805. Abantu abayidda okuva January paka wano wendi kwogerera Desemba olwaleero tuweziza abantu 1,805. Olunaku olw'okuwalampa ekagulu Baba Kyabazinga lwasiima n'awalampa twalikodinga abantu 25,000 abaali okumala ennaku 4 okuva nga 14 paka nga 17. Twenda okubeebaza timwebale kwidumbira bya bulambuzi n'okwebaza abasoga baife abagire nga badevelopinga ku tourism sites. Dino ennaku da Ssekukkulu ennaku ed'okuba nti tubaaku mu holiday n'abantu baife festive season or festive holidays. Ennaku dino da kujja kukyaliraku ebifo byo betutera kujyamu okujja kubonaku ab'enganda n'okuyira kweka okulamusa ku badaada bamaama n'ab'emikwano. Ndibakubiriza nti mu Busoga nife abasinga ebyobulambuzi mu Uganda. Tulina Bishop Hannington Emayuge ndikubiriza abantu baife awo boliyo mu kyalo Bishop Hannington ne kyalo ne itaka awasooka omusaayi omuzungu mu 1885. So ndikubiriza abantu baife tubanga tujja okwiddukira Yesu Kristo amazaalibwa ge twiddukire n'obukristaayo gye bwatandikira oba 1885 Bishop Hannington bwe bamuyita nga ijja okubuulira enjiri awantu ewalungi no wali amadi ag'omukisa wabayo dada Bishop Hannington we yasulanga nga asaba wabayo n'ekifo Bishop Hannington we yatyamanga nga asoma Bible wabawo n'ekkanisa ey'amabaale n'abantu we batyamanga batyama ku mabaale aye nga eri information of a church. So ndibakubiriza mujje Uganda intercede mujje musabe Katonda mujje mwefumiitirize mujje mweyawule tusobole okuba nti fena twidabulula we renew our relationship with God. Eyo ndibakubiriza mujjeeyo mu biseera bino eby'omu Igandaalo nga mulimu. Ndibakubiriza mujje ekagulu ewaife ku Bishop ekagulu ebuyende. Kagulu tulina olusozi lwaife okuluwalampa lwa fuuti 36. Olusozi oluliko ebyafaayo kuliko amaadi ag'omukisa kwabaako empuku ed'omukisa kwabaako okuwalampa amadaala yo exercise yo body musobola okujja mwakolayo camp mwakolayo ne kapata ebifo byebyo bino okubijjamu bya bwereere. Tulina Busowoko bana Busowoko eri mu Idinda Butagaya ngoje Butagaya mujje musanukeku mujje mutyame kwa amaadi ga massaging oide ebisa bino biba byakuwumulamu nakweyagalamu. Ekiseera kino n'ekiseera ekituufu eky'ebyobulambuzi kubanga kino n'ekiseera ky'ospendinga sente ku bulamu bwo waspendinga ku mamba waspendinga ku biteeteeyi waspendinga ku ngaito wawa ku mwinaazira kyakulya. So mujje mwetemu ku sente musobole okunirira
mwemale ku stress mumaze omwaka mulamba mulikola. Tulina Itanda Falls, Itanda eyo gye mbona Itanda eri ku ekiyiriro ekisinga amaani eri grade 5 waba ku wansi eri side ya beach eriyo amaato agatambula ku maadi okwo kwabaku ni rafting. Musobola okukolera ku tubing, mwatyama ku tubing, mwakolera ku pate, mwalira ku ebya fruits, mwanywera ku kawaini, ate eriyo n'endongo. So ndibakubiriza buli ali mu kyalo awali kumpi ni Wendogeire mujje ku byobulambuzi ebyo. Tulina ebyobulambuzi bingi ino bye twazuula omwaka guno. Waliwo enenda, wabaawo twajja ku neeyo side y'ebusiki eyo eriyo Namagera forest gye beeta Harbour Forest erimu obulezi. Woba olina ekikuluma osobola okujja Namagera eyo wabuuza awali ekibira eky'obulezi obwaife obw'ekirugavu wajjayo wena wa spending eyo Christmas yo ng'ogire kwegugoola mubiri. Bakuwa obulezi obutoolamu obutwa obwa lusaazi obwa sukaali oba olina amalogo munda olina ebintu ebikutambuliramu. Kale nendo okuyozaayoza abantu otuuka ku mwaka guno n'okwebaza Katonda nti yeebale kutukuuma. Katonda yeebale kukuuma Busoga ababeire n'abalwaire. Katonda yabaisuusa ntwala omukisa guno okubendeza omwaka 2025 ogw'omulembe, ogw'obulamu, ogw'obugaiga, ogw'amasano, ogw'okuzaala, ogw'okufumbiza abaana n'okuba nti Katonda abongerako obuwangaazi 2025 yena tumubite mu bulungi ng'ate tuli basanufu nga Katonda ntwala omukisa guno okulabula batabane baife ni bawala baife nti bana enjira efuuse enjira enaku enkulu accident dibakamaala. So ndibasaba endiima ku luguudo ekendeereku bana mujempola muidatuuka okubiriza abantu baife nti emotoka eba teri mu mbeera nnungi togivuga. Woba onweire akadaisuuli n'oba nga onweire pombe bana tovuga. Bakunimwino mmotoka otatambula wenka ate munwe omwenge ogw'ekigerwagerwa. Tuyina banaife abatanwa mwenge aye baba n'amasanu mangi ino olwisi bavuga endiima. Bana endiima eri kuyita abantu n'olwaleero wendi kwogera wabeire wa accident ku njira ya Nkokonjeru ebbaasi egwire ngeri kujja Soroti. So mwegendereze muvuge mpola. Abantu abali mu byalo mube nti mwegendereza mutatomera nkoko dabeene, mutatomera nte, mutatomera mbuzi, mutatomera baana bato, mutatomera badaada baife. Tuli mu byalo ebirimu abantu abali ku obukosefu. Bana n'ekindi ndibakubiriza muwe badaada sente, muwe bamaama ne bababa bemwe sente, muwe mikwano gyaimwe sente. Yambako omuntu atasobola kufuna mukisa kwegulira amamba oba kwegulirayo katyere oba soda. Guno eno season gye tulimu ya kugabira muntu azira wogaba Katonda akuyirizaawo. So tulibenda nga muli balamu twagaanane mu 2025 tuli kusuubira okutandikawo kyebeeta Source of the Nile Festival. Tuli kujagikola n'omukulu gwe beeta Amos Wekesa. Tudagikola mu 2025. Tuli kwenda okucelebratinga ebirungi byaife ebiba ku Source of the Nile. All activities okuvugira obugaali ku maadi abantu baife baiti babibonanga ku okuba ku maadi mwabaku n'ibbaala ekidongo ky'abakunanda. Mwabakunanda okwo mwakubira okw'endongo mwamala bulyako wane gwe basomosa yajja. So okulyako engege ojja waloba engege mwene wagema waida wajoocha wamala weerira engege eyo gyogemya. Ekyo nekiyaka kyetujotaawo. Then ekindi tube tukikolanga abaana baife ba Queen era tuyinawo Miss Tourism wano aida kwogera ku Yemuli. Queen baife betulonda banalungi ba Busoga baba amala okusoma tubani initiative nze mwene nze nga Minister Tourism ni Mama Kadaga tutaawo ino eisira okunooneza abaana abo emirimu. Era Queen ono yamaze gwe batiikira edduuzi
kati yafunye omulimu akola ku Mada Hotel yasoma ebyobulambuzi. So ekyo kyonna tujja kyongeramu essira nti oluusi abaana baife basoma koosi editali da katale. So omwaka ogwidda abaana abasinga engeri gye tubatwala nga abato tukujja tandika okola campaign okutandika okobera abaana okola courses ediri marketable. Oluusi omuzaire atwala butwala omwana yasoma koosi aye nga emirimu okuzira. Ekindi kye tujja okwongeramu okuba nga tujja ku unveilinga new tourism sites mu chiefdoms gye twali tukali tuuka. Chiefdoms nga Kigulu, Bukooli, Luwuka, tukali kujja Bulamoji, tukali kujja Bugabula. So eyo yona tuidda kutumbula, tuidda ku unveilinga new tourism sites, eyo yona program ya mwaka gwida. Then omwaka ogwida tuli kujja kufuba ino tuteewo Busoga Tourism Museum. Yona tukwenda tuidda gitaawo tuli mu nteesaganya n'abavudirizi ba ssente abavudirizi b'omusaayi. Bano abatuyiyemu omusaayi tuidda kuba yona tuli mu nteekateeka egitaawo. Ekindi program yaife ya next year tulina already omukago n'ensi 3 ed'omunsi ed'okuliya. Tulina endikirizaganya gye twatuukako ne America, n'endikirizaganya gye twatuukako ne Belgium ne Turkey. Tuidda kubatandika otwalayo abaana baife ab'ebyobulambuzi n'okuteekateeka programs abantu bajengere for tourism exchange program. So ebyo byonna tudde abituukako. Mwebale ino mwebalire ddala.